Tugulako kufumba buugi. Kiri kyabu kutegeera Nze Kasiri Ronald Kabembula, Chair wa Gombe Division. Tufunye ekikangabwa ekirala ndowooza mu bbanga lya mwezi gumu. Tufunye abantu abagwiriddwako obuzibu bw'okuttibwa abantu abatannategeerekeka basatu. Eyasooka yali Sanga, ennaku ezo Matuga mu tawuni awo waliwo omwana eyakubwa peeva. Leero ebukeeredde Katalemwa ng'omwana wa booda akubiddwa nattibwa. Bitusoomooza, bituleetera okwennyamira, naye situmanyi kidala kyakukola. Oluusi tulowooza nti n'empeereza y'amasannyalaze eya umeme naye ekola ekitali kituufu. Enzikiza esusse, ate tulanga keesi zino ezisinga buli ekyalo lwe kibaako enzikiza, ebikolwa ebyo eby'obutemu byeyongera obungi. Njagala kusaba buli kitongole ekivunaanyizibwa okuweereza bannayuganda naddala ebintu ebikwatagana ku security bifengayo. Teri nsonga lwaki ebyalo bijjako amasannyalaze, teri nsonga lwaki poliisi bwe mukola okunoonyereza ku bantu abattibwa mu kitundu temutuwa reports zimala n'okwekengera nti oba twekengedde tukoze tuteda. Poliisi yatuuzanga miitingi z'ababooda okwongera okubabangula n'okubateekamu abantu abasobola okulaba nga balondoola abayinza okuba nga be bababba. So ndowooza tusitukire wamu twongere okutereeza abantu baffe baggwawo. Ninayo akagambo eri ababooda. Kyenjagala okusaba batabani bange ababooda safety tugirowoozeeko. Makyazi twagala ssente naye obudde obwo obutali bulungi twewalenga nnyo genda mu dark corners, kubanga dark corners ezo oba ebitundu ebyesudde ekibuga abantu bangi mwe babakolerako effujjo. Manyi tekyewalika naye tukirowoozeeko bakama bange. Teka amataala kuba kati enzikiza eyitibudde, ne woba otambuza ebigere otya n'okuyitawo, ne we ziba shaawa bbiri era oba otya. Nze ngamba abaliraanye amakubo oba ab'ebikomera oba ab'emiti bateekeko amataala gasobola okutuyambako ku ekyo. Olowooza ebikolwa nga bino biva ku ki? Okwagala nnyo ssente ate nga tebaagala kukola. Abaana abavubuka baagadde nnyo ssente naye nga tebaagala kukola. Kati oyo omusajja mumumanyi mmwe? Tetumumanyi era naffe tumusanze awo ku kkubo. Mulowooza baamusse batya? Ndowooza nnyondo. Ndowooza baamukubye akayondo. N'ekintu kibi nnyo okutta munnaabwe nga mwana muto ne bamulekesa ebintu bye. Kibi nnyo. Kati omwana mumumanyi? Tumumanyi nange mulaba bamugjemuze. Simumanyi. Omusuubiza ko bamugye mu kitundu kyalo bamumanyi? Era kati murawundi muno kati kiyinza kubeera Matuga, Katalemwa, Binyabiko, Watuba mu bitundu bwe biti birulwanye kanyo wano Katalemwa. Mayinza kubeera nga bwe bamugye. Naye kibi nnyo amasannyalaze bwetabeerako, enzikiza naye ereeta obuzibu kutukuba amayondo ffe ba booda. Kibi nnyo. Erinnya lyo? Nkuba essimu nenkubira mugera omukubira nga mpulira eddoboozi nenzamu amaanyi gati gampedde nga studio nenekimanyi ono wakoze eki bamusse era nkubira bade nakawanda kwekujja nsoyenga kase gwe basse gwe mmanyi nza otuga nga si yeye ebimmanyi. Kati oyo mumumanyi? Kandi simutegedde kubanga yayibase wansi singa badde atudde butuuzi otesobola otegeera omuntu.
n'omuntu nga yeebasikiza okukola ki mutegeera timwa baboda bulaba ekibo musingo okusangwa buzibu kyomusingo ekyombuuliza kizibu kyakunyonyola kubanga olaba wali wantu nze mba mbitawo nga mbitawo kiro mbitawo speed nembanga nali ku bbaala ya wali osegeera newali mukakonko kali bamanyi okukubira abantu abatega emiggo gya kaitunsi oyinza oferiwa ogulunga oyiringito oli nasula omugo wa kaitunsi wansi n'ogutomera n'ogwo guyaguba guseerera babatirawo nnyo wali wansi nibabekakawo omwezi gagumi nabalina gwe bakubirawo wansi nebamutta ayinza okuba yakedde saa 11 kasajja mwana naye nze kyeŋŋamba nganze batukuba obuyondo naye wa poliisi bakwata omubbi wa piki ne bamutwala ku poliisi amalayo ennaku 2 nemulaba ku kyalo ate mwe mumukwata nemuteeka ku kooti yammwe ng'eyababoda eyaffe etuulirawo mukwata nafe tumugjewo nga bannaffe bebajjawo kitegeere naye ate poliisi ejja ate mukwatisa amateeka mu ngalo nga bamutwala bamalayo ennaku 2 n'akomawo okitegeera ekintu ekyo nekirala kati nga ffe ababoda at least tukomenga okuvuga sawa nga 2 naye tuvuga omuntu oyinza okumujjala n'omutwala kirolo okitegeera teri amanyi kati ngono tetumanyi batugayo n'okukwata mu nsawo nti batuggyemu ebimwogerako tutegeere nti banaye oba wakyanja oba batugayo eyo ye poliisi era ejja kutwala ebintu nga tetulina kitumanyi omuntu avundira eyo okitegeera naye ababbi ffe nga ffe batulekera obuyinza bwe tukwata omubbi wa piki ffe tumutte naye bamutwala ennaku 2 ng'avaayo naffe tulina obusungu kati omusajja alese abaana be oveewako ogenze kulonyiza mukazi wo kyakulya abaana kyakulya baana bali mu kusoma kati omusajja alese abaana be naye ng'omubbi emumukwata bamutwala ku poliisi amala ennaku 2 byebiki ebyo namudiga twetamiddwa Uganda n'omulimu gwaffe tebaguweera ddala kitiibwa ffe bwe bakwata ffe bwe batta ffe bakuba obuyondo kati byebiki ebyo kati yes amasanyalaze kati gavuddeko ekiro naye gavuddeko one bakubidde omuntu nga baye tegavaavaako nnyonnyo naye gavuddeko ne gavuddeko nejuzi wali gwe baali bakattira wali okitegeera naye bonna babaleeta buleesi eno lwaki eno singa ndi wali yabuka amasanyalaze naye gavaako kati tetumanyi ekiri emabega weekyo kyekiriwo bwe twogerako nti aleeva ababi ne batusiba kati tukole tutya badala okitegeera ekintu naffe tukooye omulimu gwaffe tugwagala nga ffe ababoda naye ate security tetuwa bukuumi nga ffe bwe tukwata omubbi wa piki gwe bata ate ife nze bw'oba nzita oli tebamutta tebamutulugunya piki yange bagitutte ndese abaana bange bato ndese omukyala wange naye nze tebamufuddeeko kati poliisi yo bwejjanga efunye omuntu nti ono omubbi wa piki tumukutte ate gwe bawolereza okitegeera ekintu ekyo naffe tuli banyiivu erinnya ly'eggwa nze Mwasa Fred tumanyi kubanga abe tumusanze ku makya naye era bikanyonyi oba jjinja lya minsa mwababoda sekirite yamwerieta yaffe badde nungi naye era bantu babatyadde tunyonyolemuko ku bulabo obuli mu kafo kano akafo kabi nnyo nga bw'okiraba akafo kano kalimu enzikiza nnyingi ate n'amasanyalaze tigasuzeewo ne bwe gabeerawo oyitawo supiidi era naffe tutyawo wano era n'omuntu ne bw'aba mu buzibu awo asobola n'okusaba obuyambi ng'ali mu buzibu n'otya n'okwimirira wazibu nnyo wabulawo amataala wano awantu wano kuva wano wonna kuva wano weewati paka eri era akataala kaliwo kali awo ku muti gw'amasanyalaze awo wazibu nnyo twaliza wamu kiki mwandisabye tubadde tusabayo amataala kasobola tuyambako oba zina ettaala eza sola bwezito naffe tutyawo nga abakolera eno kale kubanga so ayisa dakiika 2 nga siise wano siisizaawo musaabaze ate n'ekirala tukeera twala abaana ku ssomero saawa 11 10 kitundu lumu tukeera nnyo kale kutwaliza mu lunaku lumu bwe tutakeera ku lwa sande lukka kati gwe kikyolabakoyo ki kyebamukoze kayondo ke bamukubye ku mutwe kubanga olaba ayina ekiwundu ku mutwe
ate olaba bamugyeko bujja ne bamwebasa wansi ke bamukubye kugendaba soka ozikizeemu oluusi kwekeera ennyo oluusi tukeera nnyo ate n'omuntu okuvuga nga akwongerayo okusinziira ku lugendo lwe yakolaki lwe mwalaganye naaba ng'ayongezaayo kati ate ekirala omuntu akola ekintu ng'ekyo aba amanyi akafo ako abawa mu kitundu omwo okusinziira akafo kaba akututtemu aba akamanyi nga yakalambadde abawa mu kitundu ekyo naye ng'ekirala n'okukeera ennyo kusukka kuvuga ekiro katemumumanyi tetumumanya nano mu kitundu tewanaba kuba wamutegeera security yammwe ng'ababooda eri etya security yammwe nga mubabooda tewali nnyo security nsirabawo security tujja ne tuba nti twagala nnyo ssente kati security nekola ki neba nga teriiwo olw'okwagala ssente okupapanya naye ngaekikulu kukola kiro nnyo kutambula kiro erinnya Kisalolensi ababooda banno oyinza bbawa magezi ki amagezi nandibawadde amagezi obutavuga kiro nnyo ekiro kizibu nnyo kubanga tekibaako security n'obufu obuziyivu ennyo obutabuyingiramu basobole kubanga bakoma ku ttaala we zikoma oba ku kkubo walaga nti wakola kikuba kati kana akafo kabadde kanzikiza nga bwe mukalaba nti wali ki tewali ttaala kubanga ettaala zandibadde nga y'emu ku security esobola okukola ki okutuyamba